This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Friday nga 12 June 2026 ku front page hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo erije baita sebavuga wabulirawa okuyingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 obasasula kwa muteni momo yiga start 15 star 20 hash tickets zisange ku H&M ku papa sport machinge front page n'amasuba ne ku reception ya CBS FM ku front page 12 June 2026 mujana obwana butuwe menegu obwata wafunira msajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikikyo mujja mtuwase igenda kuba kijobi ku front page hotel n'amasuba endongo yagikazi we kaperi basanare gyatumye sebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi ndiyepo ala bora babaddi abakyala wale somoyo mbenye katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yeah, so welcome to yet another edition of Kasuku Live. Party here soka. What we are going to discuss today is ideally what we had to discuss. But because I take like forever without talking to him, he's in and out of the country. Tusokane touching a base. Oh yeah. Discussion yangeri eya digital content creators, bloggers and what wajinkwatira bulungi. Alhamdulillah. I think you best understood it. Abantu bangi nagezako gye banyonyola nenga tebagitegeera. Naye ate gwe benakyo kunyonyola wakifuna exposure no chingayiza bulungi no kireetera abantu. So I hope you guys watched that and really, you know, enjoyed that discussion. But now we go to Man Cave. Yes, Man Cave UG. Yes. Yeah. So we are going to be like Man Cave. Okay. Man Cave UG. I've hosted Kotesa on this channel. Actually, nasema mo hosting some 3 weeks ago. Oh, yona yandi bubi ayagala nzale buli kaseera. Buli wachichi. Kotesa yalowooza abaana bennina kwegamba tebamala. Yeah, but I'm also of the view, Kyamagero. Anyway, I don't know how big your family is. 2 children. No. I mean like Hey. Yeah, I don't know how They're not big. so big. We're 7 people. You're 7 children. Yes.
Well, you should. I don't know. Kutesa kuindoctrinating. No, he didn't. But I was also a person who didn't believe in having so many children. Yes. But I think I realized after some time, I need to have like around 7 children. Oh God! Okay. Katonda wange. Yeah, that general was because anyway. Abana musanvu bamanyi. Abana musanvu. Lwakuba nti abantu abasinga kati mbategeera. I actually have friends who are as old as I am. They are 36, 37, and they don't even have children. Oh yeah. And the arguments they pass over are they can't afford having children, which is understandable. Agamba Kasuku, why do I have to give up living my life? Yes, olwokuba nina okuzaala okuba mwe mwagala nzaala omwana ate nankobona abona ne school fees yalwadde yabadde baati. So most of them raise the issue to the moment I'm financially stable. Yeah, but omu yaŋŋamba nti waffe gye tuva tatange yazaala abaana 12 ate baganda bange bonna bazadde kati nze be manze eroosi yaabwe bali banaakivuga bakikola ki Alone yampaabira embuga eyo ewa Katikkiro naga tulina omusajja omuganda bamuyita Kyamagero aganye okuzaala. But the good thing you have a boy and a girl. Yes, and for me it's not just about kufulumya baana. Omubiri gwa mukyala wange nagwo ngusaasira. Oh wow. Yes, I njagala mukyala wange n'asigala mu bode nga nange mutunuulira and I'm attracted to her. She's not just a channel or a funnel to shine out children whenever, as and when I want to. Naye n'okutunuulira nti naye nabyayagala okukola mu bulamu. Alina okusoma yaddayo okusoma alina byasoma. Naye ng'ovudde ku ekyo, when am I going to live with her? Buli mwaka tunaabeera mu kuyonsa na kukyusa pampa like wateekwa okubeerawo season omutuka ne mugamba kati katukuze baana bano. Tubawe the best quality and what we can. Nena mu okulivinga obulamu bwammwe. Nze njagala ntuuke entambule ensi eno ne Linda baby. You know nga tugamba we played our role, we did. Bw'oba oyagala okunfuna akanvaamu lumba mukyala wange. Oba mufu. So ntunuulira nnyo obusobozi bwe. Ate ne mu kuzaala bano abaana babiri mbaddengayo musanya n'endaba byayitamu. Kati nze ndaba ebyana bino nnyinza okwagala okuzzaako omwana mukazi wange n'afiira eyo. Mwe mukirabanga ekyangu naye okuzaala Kasuku, I don't know baba nabo you're going to the theatre and all. Naye it's life and death. Olabira ddala omuntu nga like yeewaddeyo kuwa. So nze nga nze musaasira nange ne neesaasira. Omanyi tugenda tugamba nti nedda era bw'afiira mu ssanya Mungu bw'aba yasalawo nedda. Kyangu okufiira omwana n'ekizibu okuddamu okufuna omukyala gw'ozimbye. Kati gwe bw'oba tonnatuuka ku level ekiraba bwekyo you won't understand. Naye nze okuddamu okuddayo ate enkwane buto ate weemole buto gani ogaba amateeka buto. Actually olina omukyala gwe there is a girl, she's my friend, actually a woman. She's my friend, she's my OG. So she was telling me, you know, my guy, yeah, he cares, he's a good father, but I don't think he's a good husband. You know, he's always out drinking, you know, with the guys, but he provides everything. Why have you thought of getting another person? You know, the thing is, when you look around the market, most men are like him. So it's just me going to go to a cycle where I get a guy who is going to be what I think he is for 2 years. The moment reality sets in, I go back to the same thing. Omukazi yenna teyeebumba. Buvunaanyizibwa bwa musajja okustructuringa n'okubumba omukyala gw'alina. Nze kizibu nga Linda avuddewo nziraawo ntandika okunnyonnyola omuntu nti ate sinywa butunda. So mwe muyinza okiraba ng'ekyangu nti mufunisa olubuto agenda azaale, but
I am more conscious. What does life look like singa afiira you? Yeah. Aha kala afiiridde ono mwana bamundekedde. Ono mwana ngenda mwagala oba ngenda kubeera n'ebbanga eddene nga mulinako obusungu. It is fa abasajja si kyangu nnyo ng'abakyali bakirowooza. Newankubadde waliwo abasajja abalina endowooza n'endaba y'ensi endala which I strongly respect nga yo omukazi amulaba nga conduit of his continuity. Nti buli mwaka buluvannyuma lwa myaka 2 fulumya omwana. Fulumya omwana. I respect that. Naye nze nganze enteekateeka y'obulamu bwange ngenda kwebaza Katonda abaana bampadde naye nina okukakasa nti mu bulamu nina okubunyumirwa ne mukyala wange. Kyekisinga obukulu. Nti ndi mu Indonesia ndi mu Bali ne mukyala wange tuli mu swimming pool. Mandera ne muto we bagenze bali ku ssomero nze tebinnumya mutwe. Ebyo byenjagala eyo yenteekateeka. So bano be mwagala 8 ne kuteesa oyo ate ye kuteesa is a little radical. Yangamba gwe bagambye yalina obbazaala yekka. Ani mane ngenda kubuuza nange ekyo ekibuuzo. Yalina obbazaala yekka. Ne mugamba why? Akuba bannaye ne confusion eri awo. Naye onkambwe waliwo ebintu me am a present father. Olumu kinkaluubirira okukirowoozaako in that perspective. Nti nzadde omwana ali maya. Nze mbeera kiwaatule. Because kizibu nina amateeka gange n'ennambika gye nkolamu ebintu nti ateeka obbimanya. So bw'okitunuulira bw'otyo kanjira mbeera n'ababiri. Sigenda kusobola bintu bimu. That's also understandable. Naye nga man cave bwe twogera n'abaami bagamba bakole decisions ezidependinga ku nfuna yaabwe ku birooto byabwe n'ekyo kye bandyagadde okulwanagana nakyo mu maaso gye bujja. Of course omusajja yakulira mu family engeri polygamous. Chances ze ez'okubeera n'abaana mu bakyala abalala ziba nnyingi. Naye njagala otegeere nti endasi ze zimu. Wombs are not the same. Some womb could bring you a very crazy dramatic fool. Ng'ensigo yo gye wateeka mu mukyalo oyo yakavuyo. Waliwo abasajja batunuulira abaana banaga bakuolo naliko ki? Kavuyo. Mwana we gwalaba. Yeah, because womb mwe yateeka omuntu ono nfu. Kati fe abasajja abakazi be tuzaalamu tetumutunuulira nti mulungi. Olaba mu maaso wajja. You can imagine singa mukyala wange yali quite very aggressive nganze. We would be total different people. But mukwata mpola mukakkamu ensa gitunuuliranga bweri. Juzi nali ndi ku TikTok live okwo nga naye waali awo awuliriza. Mabeerawo omuwala yagamba nti nze mwami Kyamagero mbadde nsaba to be part of your family. Linda n'agamba kati ndi mu season eyiwe ebinnyo. Nje kuba omuntu muyiwe ebinnyo. Ekigambo ekyo nali siwurango kuva mulunga watuuse onagamba because I have seen you get to where I want you to be. Bwe ndaba omuntu ayingira essaawa zino mu nkola z'emunyonyo nkuyiwa binnyo. But do women actually, I don't know anyway, we are men, as well as, do women actually have those conversations that I need to see my man here? And do they actually take time to think, now, he is where I want him to be? Omukazi yenna ne mukyala wo alina w'ayagala okulaba. Obuzibu olumu bwe basanga it's to communicate it. Now that's the challenge. Because omukazi talina vision. Musajja yabeera ne vision. Vision bearer. Yabeera ono omusajja. Vision holder ye mukyala. Gwe njagala obuuza omukyala yafumbirwa nga takyakola nga naye yagenda ku makya n'asoma nga inginiya alina ebitabo alina ne masters naye ng'abeera waka. Bamugulira emmotoka alina n'abakozi bonna. Mubuuze ebirooto bye yali agoba nga tannasanga Haaji byabulirawo. Byalagawa. Omukazi yenna gw'ogenda okusanga Kasuku gw'omuguza ky'oliko. Bayita okukwana okwogereza. Nakkiriza. N'agamba nzikiriza vision ya Kasuku ntuufu ngenda gigoberera. Abeera muyambi. Helper.
not a vision bearer, helper. She is a holder. Kati yabeera alina waakulaba n'agamba nti omwami wange bw'anaakola kino na kino bw'aba atambula ku speed eno mu bbanga bwe likyali wali. Buli bw'otatuuka wali ngaddamu gagane mwami wange oba kiki. Naye kati obuzibu tutera kufuna nti olumu bwe twesanga ne twekwana tetutuula wansi kwefumiitiriza era nkikola nnyo nga nkansolinga abafumbo. Mbabuuza gwe wali ogoba ki? Ono bwe wamufunira. Nti nze nali njagala mukyala nga mulungi nga mukozi ng'asobola okulabirira abaana abikola nti yes. Mwalowoozaako olunaku lw'ogenda okutuuka nga Isaac bizinesi zalina zireeta obuwumbi 4 buli mwezi? Nti nedda. Obuzibu bwe mulina mu family ne maka gammwe buva ku kino. You never prepared for over success, how to manage it and how it looks like. Ne kigenda kijja balo ne bamuwa wa minister. Abamagye ne batandika okubeera ewaka, sente ne zeeyongera ewaka. Kati olw'okubanga temwakyetegekera, gwe bw'omusanga ng'ayogera n'abakyala abamu tomanyi kwawula mboozi eri professional n'eri casual. Olw'okubanga naye teyakyetegekera kubeera nti siginicha ye esobola okukyusa obulamu bw'abantu, kimwanguyira okutendewalirwa ne yeeganza oba n'aganza abakyala abandi. Kati amaka gammwe gatandika okwawukana because you did not plan for how does over success look and how do we manage it. Ekyokubiri temulina conflict resolution. Nze ne bwe mbanga nnyiize nga nkoma eri ne mukyala wange omulungi Linda, I don't raise my voice. Never. You don't? I don't. Era mugamba ngamba abali ngamba ndi ampitira nnyammwe. N'ayambuka mga akwata omukeeka guli. Era waguteeka wansi nga mulambika. Kumukeeka? Kumukeeka. Atuula wansi. Okufa obufi. Bw'atuula ku mukeeka akimanya wano tewali discussion. Bagenda kumpa marching orders. The cause of this meeting is not to discuss. It is to inform me. Ngenda kwetonda oba ngenda kufuna marching orders mpya. Naye bw'aba anyiize nga nina byenkoze ebimujjako aŋŋamba mwami Kyamagero nina obulumi bw'atya nti bw'ayogera nina obulumi mbadde nsaba kwogerako naawe. So in your home voices don't go up? You never raise a voice in my house. Era lumuzzaze agenda n'asitula eddoboozi ng'ayogera ne Mandela yafuna empiizi 4 mu nfo. Wow. You don't raise voice because whenever you raise voices, you're being emotional, you're going to lose the facts. Yogera ng'okkakkanye tukuwulire, bw'onooleekana tetukuwulira. Era naye aŋŋamba mwami Kyamagero, kino ate nabadde sikikusuubiramu. Mugamba ekiriwa. Ng'akimbuulira nga mugamba bw'otyo bw'okirabye. Nenze nakikoze ndaba kino. Naye kiba kyakunyizizza oba nga kyakunyize, I am sorry. I don't know. Maybe I communicated it wrongly. How best can I communicate it okitegeere oleme kukifuna mu bukyamu bwakyo. Ne kulowoolereza. Tulina disappointment mu bufumbo nti tulina bye tulowoolereza bakyala baffe oba abaagalwa baffe naye nga tetubeebuuzizzaako. Having an assumption over an expectation which you've not communicated and you think your partner will obviously understand. Kati bw'atakikola noga nze nalabirawo takyandiko. Naye nga it's an assumption. You didn't communicate it. You didn't tell her. Kati nze tebandowoolereza. What you've not said and what you've not asked, I'm not explaining and I'm not giving details. I thought you were supposed to do this. You thought. Did you ask about it? Wow. Hey, so nze yengeri gye ndabamu. No problem, Jetwina. I think one of the problems we have these days, when you said Linda Jana Tula, or you talk about things, or she knows if the mat comes out, it's now business as that is my culture. Exactly. Twina mo buzibu kati abantu tebayawula
because men these days are saying, when you choose to have such that type of relationship with your wife, at some point, this woman is bound to think you're not man enough. We've seen women who say, ayagala omukazi omusajja aveeyo ayombeko olusa musambe samba mukole ki. No. Like they want to feel like the in charge. Some women understand dominance does not come out of violence. Okimanyi emyaka gyonna gye mbadde ne Linda simukubangako. Because I believe muntu mukulu, I can talk to her and she talks back to me. Omuntu alaba nti enkola eyo ya busibe bagiyita slavery. Ekisenge ye kooti y'abafumbo. Tekitegeeza nti buli oyingira ekisenge kyuka dde eno dde eri nedda. Obeeramu n'entebe y'oggwe Ssemaka mu kisenge. Ne bwe muba mugenda okufumbirwa babawa omukeeka. Abaleeta emikeeka babeera bakyala bakulu. There is take time and understand your culture. Olumu tulina abantu nga they are culturally illiterate. Nga tebamanyi buwangwa n'ennono zaabwe. Bw'otuukayo n'ogamba nti tuula awo ku mukeeka. Ngenda kulambika ebigambo bino. Amateeka agafuga okuwasa omukyala mu buwangwa bwange ng'Omuganda, ekisooka she must be teachable. Nga asomesebwa. Ebiro bituuka mukyala wange ng'ayogera nga nze. Ng'alowooza nga nze. Ngenda okuyingira emyaka 55 nga ne bw'ojja ewaka Kasuku ng'oyagala kundaba akugamba leero akooye. Naye nga gye ndi ntunula. But because ebbanga lye mmaze naye mutendese ekimala okumanya as and when I'm tired, she can tell. Kati abataakuzibwa oba abatali teachable, ekyo bakirabanga busibe, ate mudda ne baganda b'omusajja ne bagamba Kyamagero munange baamuloga. Buli kimu kati omukyala yankola ki? Yamusalirawo. Naye gwe ng'omusajja mu butonde bwo oteekwa okutendeka omukyala wo n'afuuka gwe ne mufuuka omuntu omu. Bwe mpeza emyaka 60, Mandela najja n'aŋŋamba muzeeyi katugenda kukola kino. Ayogeddeko ne maama wammwe. Bano baganda bange bajja tugenda kukola kino, mwogereeko ne Linda oyo kubanga tuwulire endowooza ye. It is not because I am too shallow and sharp to think what it's going to be. But when mpeza emyaka 53, power dynamics ewaka zikyuka. Ntandise okukendeera amaanyi. Maama waabwe ali kugombolola, ali kusaza, ali busy, ali active. Kitegeeza agenda kunkuuma nti tewabeerawo kintaataaganya. Obutunda bwa kitammwe mwabutaddeyo? Chai we gyali era nga gyagamba mwami leero nina meeting 2. Waliwo ey'okugombolola, nina okugenda ne mu growers, ngenda kumawo ku ssaawa awo nga 8, ndowooza ku 9 nja kuba ntuuse. The reason lwaki akutegeeza nti expectations zo n'obudde bw'omusuubiramu buli clear ate tabumiisinga. Because wamusomesa luli teachable. Wano investment ebeetandise okuzza amagoba mude muyite Doggo. Ekyokubiri, watuukira ku myaka egyo emikwano n'ab'eŋŋanda gy'abazze abatuufu abaabalabye. Nti Isaac ojja kujja agambe atudde wali. Muti abajja amugambe taliiwo. Because waliwo we twali tuyise ng'amaka, Isaac n'abeerawo nnyo. Waliwo we bansibako, Isaac n'asigala ng'amaka agalabirira ne mu kkomera ng'akyala. Kati Isaac amujja mu lubu lwa mikwano gy'abazze n'agamba oyo muganda we. Okitegedde? So abakyala bano balina engeri gye bakicommunicatinga bw'oba wamutendeka. Nti omugenyi bw'ojja we bakutuuza mu maka mw'olaze kikulaga ekifo ky'oli mu maka omwo. Bw'ojja ne bakutuuza mu kati nga wano we tuli, manya bwe batyo bakulaba.
oli wa mukati ye muteekaawo tulire twagala katugire ddala awo omanyi ono omwana teyalongoseza bulungi kumbe tebakwagala mu nnyumba waliwo atuula ku veranda ezo zonna layers omukazi n'ayingira omukeeka n'aguteekaawo osanze nange enfuluma tutuulire ddala tulabe ne ku mmotoka waliwo ensonga lwaki oli awo waliwo ajja n'ayingira paka mu ddiiro era giraasi ne zivaayo mu side drawer ezitavaayo bulijjo abantu bakyaziina balina drawer giraasi z'abagenyi ne zivaayo gwe kati ati olowooza content waako maano nze ndi ku ground abantu bakyayina ne bazoosa nako ne baziyisaamu n'akatambaala ekyagaza abantu bakyayina engoye ezikyala nkutidde naye abantu bakyala era bwe bamala okukuteekerawo n'olaba n'engeri gye bakuwaamu amazzi ng'okyadde mu maka omwo kikulaga ki ky'oli mukyala w'omuntu asobola okujja n'agamba bamuwa amazzi n'atuma asikaali agakuwe naye ng'osiiba n'ebbaawe aba yakoowa ate omulala n'ajja n'afukamira n'agamuwa sebo tusanyusa okukulaba omulala n'ajja n'agamba omukulu kamubuuze n'agamba oyayiza akayambuke n'oyambuka mu kisenge ky'omukulu waggulu ne mwogera ezo zonna layers zijja nti omukyalo ono amaze ebbanga ng'akwekkenneenya n'emikwano gy'owangaala nagyo kugamba nga akusomye teachable n'ategeera nti wamusomesa n'ayiga waliwo ne kali be babeera mu kisenge ekiro nanga ne Kyamagero oyo Kyamagero ansumbuwa webale nnyo ansumbuwa simanyi kyennyinza mumukolera buli kiseera aba ayina ebizibu ate siraba nnyo kati okiraba wali ng'ogenze eka we wabeerawo omuntu asinga to restrain me ye mukyala wange nze gwolaba Isaac nina obusungu nvaako neŋŋamba omuntu ono ŋŋenda mumukola ekintu bwe kiti because ndabye ebintu bingi nina contacts nyingi manyi abantu bangi nti nsobola okubaako kyenkukola naye nga tusobola kukigatta nti kyavudde wange nangamba naye it's not worth it nangamba naye oyo naye tumuyize omuntu oyo ne bwaddamu n'akuba essimu etya agitunuulira n'agamba oyo twamuta kati ne kinnyamba nti ambaala nsinga nze nga nze so nga temunnatuuka mu buvuyo bwe mulimu mu maka muddeyo mwebuze nedda lwaki twewasa what was our why what does life look like singa to becoming more successful gwe ng'omusajja tunuulira mukyala wo weebuze singa olunaku lukya bulad mukyala wo n'akuba ekirimu nga bamusasula obukadde ne bamuwerako n'emmotoka ne bamuwerako n'omukuumi essaawa zino ewaka mulina lawuumu gwe ng'omusajja what does your life look like after that ogenda kutondowala ogenda kunyiiga abasajja babeera bagenda tondowala andi kati wuliriza omutima gusooka kuvaamu because mukyala wo wulira Isaac omukazi yenna gy'akoma okusoma n'okubeera exposed atandika okukyuka mu ndaba y'ebintu naye naawe oteeka okweyubula because vision yeetuuka nga tekyatambula ng'alina kunoonya vision eddako kyenkugamba nti abafumbo buli luvannyuma lwa mwezi balina okutuula ne babuuza kiri kitya kyekiri muzeeyi mirundi kye yaŋŋamba nti omukyala bwe muba mutandika n'omwami mwena obeera olina peya y'engatta emu naye emu tomukkiriza ggula yakubiri nga gwe tolina yakubiri anti kubanga banaafuna eyokubiri agenda funa eyokusatu asanga ayina peya ssatu gwe kati mwana omubeera nti bw'agula essuuti gwakuwa eggomesi bw'agula essuuti gwe ggomesi nenze ekyewunyisa sikyegulira ngoye I don't buy clothes naye Kyamagero ogenda kozesa abasajja ensobi nkubuulira bino ebintu obyogera ng'asaaga naye ojja kubya abantu sukaali wuliriza gwe nnamba ya mukyala wange ogirina funa obudde omukubire omubuuze Kyamagero yasembadde okugula essaati n'agamba nti yiino ngisasudde kati zino engoye mukyala we yagula sirina budde because amanyi mutyaba
Kyamagero tukulya sukali zenku bulidde mukyaba obadde ogenda sooka ogende wuliriza sooka ogende ensonga lwaki yatuuka ku sseeryo because I trusted her with my outlook. Kubanga nze ng'omusajja omuganda bantendeka ne banteekateeka nti endabika ya mukyala wange kye kitiibwa kyange. Kati nze ssente nziteekamu ye. Bw'alabika obulungi kyensinga okuyomba ewaka buli kaseera kiba kya nviiri. Bamanyi okunzigyamu ssente, bagenda kusiba nviiri, ne nzisasula. Ne nyingira mu wiiki ey'okubiri siraba nviiri bwe zikyuka. Ne ntandika okubuuza, ssente z'enviiri zaabula oba tewaziraba? Because ndaba enviiri tezikyuka. Ekitiibwa kyange kiva mu ggwe. Bino enfaananayo si nnungi. Ye buli bw'afuna ssente zemuwa because omukazi olina mu upkeep. Oba oli awo ng'akuleetedde engatto n'agamba kati eno twalewo n'agamba I found a shoe oyagala nnyo otambula. This is good. Twagala nnyo obugwa. This is better. And it's even good on the feet. Absolutely. Ne tweyongerayo sidda ogamba bakati ngenda kwambala ngatto. Tegeeza ono linda. Wenda ngenda kubuuza engatto ennungi. Engatto zino ennaku zino for people who are walking a lot. Nze has a softer sole. Every day ntambula kilomita 2. Wow. I make because just this movement. Nino sigala nga ndi fit fe abendagaana enkadde tetumala gakadde wa bintu bya kipumbaavu. Naye kiva mu kuba nti namuwa obudde ne musomesa. Teachable. Ojja kutunuulira ekiwala ekyogera oluzungu obulungi nga kirina nnyasha ennungi nga kiva mu famire ennungi naye nga tali teachable. Nze nkusigidde ekifaananyi mukyala wo gw'olina. What does life look like? Singa akeera ku makya n'afuna overnight life turning event. N'akeera ku makya ng'alina ebizimbe mu bina. Nkugambye akeera ku makya n'agamba mbadde nkola ku kiraaya nti bw'ati naye mbwagenza okusoma mu ddaame lye nga nze yanfuula mwana era mpadde ebizimbe biibino. Mukyala we agenda kufaanana atya? Naawe ogenda faanana otya? Because muteekwa okwetegekera the unseen events. Nti bwe tugenda ku makya nga Kyamagero afuuse minisita. Linda ofaanana otya? Oyogera otya? Ogenda kweyisa otya? Kyamagero akubiddwa essimu saa 9 ogw'ekiro. Ayogera PPS. PPS. Amugambye halo Mr. Kyamagero. Omukulu omubezi w'eggwanga ayagala kukulaba kati. Naye kati ekiro simu ezo tebagamba ayagala kukulaba. Bagamba you are needed tomorrow at this time. Ate now. Ya kiro now teri mukulembezi musezi tugenda kusera kiro. Sebo. Matters of national importance. Ibibeera mu security. Ibibeera mu security ebya now. Bwe kibanga kya public administration. Bakugamba enkya genda wano weekebeze COVID ne gundi ku ssaawa ezitibeera ku Okero House. Ng'otuuse. Kati omukyala aleme wulira atandike naye buli kiseera ekiro bo waki bakubira kiro. Kyengezaako okulaga. Oteekwa okutunuulira ebintu ebyo at the different lenses. Nene ekirala mufuuka ki nga mutambula. Nagamba omukazi gwe nawasa si gwe nnina. Ono nnina HD Ultra. Engeri gye nali njogera naye emyaka 10 emabega si gye njogera naye leero. Leero tutuula ne tukkaanya. Leero nsobola n'omugamba nti ssente zino njagala onnyamba ozigoberere. I can comfortably give Linda 100 million to administer without questioning. Because she has been taught nti bino ekiroto kye tugoba si kyabazadde bange si kyabazadde be, it is us. Ekyokubiri bwe tuba tuli mu kweyubula nga tutandise okukulaŋŋana tufuuse ki? Wagambira nti ndi wanjagalira nti I am more patient than 15 years ago. Dolinga nze tulina byokola ne sikutu naye kati alina byakola ne mugumiikiriza. Nina byenkola naŋŋumiikiriza. Mukyala wange alina lenzi kati etunuulira omukazi n'agamba oyo naakwegwanyiza. Tusobola okubeera mu bantu abangi n'asikaninga n'amanya oli ayagala n'oli ayagala n'oli ayagala kati ye n'atandika kuntunuulira alabe gye ntunula.
because ebbanga lyamaze nange testi yange abaagimanyi. Testi y'abakazi. Mukyala wo musobola okubeera mu bantu Kasuku n'atuula n'amanya nti bba wange ne mmalanva wanne kyekiwala ekyo kigenda kufuna ennamba. Wallahi. Nga teyeetaaga because ebbanga lyamaze naawe. Naye fula ageze butoyi n'adingiza. Ate avaawo. Abakazi bannaye bazibu. N'alyoka akomawo n'agamba, so did she take your number? So omukyala ne mu Buyisiraamu batusomesa nti obugagga bw'omukyala n'emirembe gye gyonna biri wansi wa bigere bya musajja. Feeno mu Bakristaayo ffe tubeera bakabona mu nju, nze buli lunaku olukya mukyala wange mufukamiza ne musabira. Nga tannagenda kukola, nga tannagenda kusoma, mugamba nze no ŋŋenda jangu wakkirira wansi fukamira nkusabire. Every day. N'omusabira. Ne musabira. Ne muta n'agenda. N'abaana bange bwento. Obwo buvunaanyizibwa bwange. Because ensi yeewala nnyo kye bayita void. Buli w'osudde gap ensi erina omuntu gwegenda okuteekawo okujjuzawo. Ensi teyagala muulenge. If you're not a present husband, there is a present guy. If you're not a teachable wife, there is a teachable woman next to your husband. Amuwulira. Oyo gwa awunzika agamba ndi kabuusu wano. Ndi kabuusu wano. Yazimba kabuusu. Takyabeere n'abeera wa? Kabuusu. Because kabuusu was teachable. So, tulina okwewala ennyo void mu bufumbo bwaffe. Buli woolaba awali ekituli mu makaago mu bufumbo bwo wali wajjuzaawo. Nze sikkiriza lusirika wange. Tokkirizibwa kunsiriikirira. Sirikojjaawo. Era wabeerawo ekikunyize nga tetunnebaka kyogere. Nga tusaba mubuuza leero waliwo ekikunyigiriza either mu baana oba ku mulimu gwo obanze. Tabula leero n'engeri gy'oboggoledde muwala wange mpulidde bubi bambi katidde. Ebyakola bya kipumbaavu. Nga 26 June, Ssaabakristu w'ekisomesa kya Our Lady of Perpetual Help Kalambi awamu n'olukiiko oluteesiteesi bayita abantu mwenna naddala ab'ebuloba n'emiriraano. Tubayita okujja okubaawo ku Yoyota Kalambi Mega Fundraising Concert. Tujja kubeera ku Buloba Parish Gardens era emiryango gya kuggulwawo ku ssaawa 8 ez'emisana. Tubakoowoola okutukwasizaako nga tuyoyota Sub-Parish y'e Kalambi. Tulina ebinyuvu, ebyokulya, ebyokunywa n'abayimbi bangi ddala nga bakulembeddwamu Papa Misa Kisemakula. Okutukwasizaako osobola okugula VVIP ticket ey'omuntu omu ku $20, eya couple ku $35, ate z'emmeeza tulina eya famire ey'abantu 8 ku $1.5 corporate tables eza $5 awamu n'ezo $10,000. Okusasula osobola okukozesa enkola ya MTN Momo, akaunti yaffe ya Centenary Bank oba ennamba z'essimu eziwandiikiddwawo wammanga. Mujje tukole omulimu gw'Omukama. Yoyota Kalambi. Kale oba olumu kale nze nja kwogeranga naye. Sisula nga sitegedde ensonga ezo. Because bwe sikyogereko mukyala wange agenda kunoonya ekikula ky'omusajja omulala amukubira essimu ayogere naye ku nsonga eyo. I don't give that void. So ebyo bye bijja nga mweyongera okutambula. Naye n'okumanya nti obufumbo bwammwe si bwaffe, bwammwe. What do you see? Mwenga mmwe. What does life look like? Singa olunaku lukeera ku makya mukyala wo n'afa. Wali okirowoozezaako? Nze kyekirooto eky'entiisa kye nkyasinza okuba nakyo. Kuba kati awo nnina okuddayo ku square one. Noonya omuntu mpite ne Kuteesa, omanyi Kuteesa twakula ffenna. Ndeete Kuteesa mugamba ayogere naye nga tamuboggolera. You can imagine how life feels like that. I know. Omusajja mpuliriza era alaba program eno leero. What does your life look like? Singa mukyala waakera ku makya naganze njagala divorce. Kumanyi gonna gw'omutaddemu. N'agamba nze yange ekoma wano. Kituuka mukono.
What does life look? Bw'oba tofuna budde kwefumiitiriza mu buufu obwo, ebikutomera bikumenya nnyo. Kiri kyogambye nti this marriage is about us. Yes. Does that explain ennaku zino kye tulaba the rampant breakups, especially in all that love that has come to social media? Ekisooka kiddayo ku why did you get married to that person? Lwaki wafumbirwa oyo, lwaki wawasa oyo? Oteekwa okutunuulira omwagalwa wo nti singa ensi eba ekyuse n'afuna akabenje ne bamutemako okugulu, oba n'afuna kansa ne bamusalako ebbeere, nti omuntu oyo ogenda sigala ng'ali naye. Ebimu ebitusika abavubuka mu mulembe gwaffe bya vibes and mashallah. Bina. Ebyo. Beere. Mimwa. Naye mbala kintu kirala nnyo, character kintu kirala nnyo. Mukyala we yeeyisa atya nga talina ssente? Buli bamuwaayo ssente biki by'olaba? Because money and power exposes people. Yeah. Omukazi yenna asobola okugamba nti muwulize paka ng'afunye omulimu ogumuwa ssente nga takyakwetaaga. W'otandika okugamba bulijjo nakola ddaloosi. Because bw'abanga teyategeera kye yayingiramu, kimu bibiri twawukane. Because financial muscle oba the power oba the access to people with the power emulowoozesa nti you are now useless. Naye ng'emikisa gyonna gy'afunye giva ku musajja. Buvunaanyizibwa bwo okuwa mukyala we omukisa oba n'omusabira mu ddiini yo, buli bwafuna emikisa ne gikubaganyisibwamu, amaka go geeyongera okubeera amalungi. So bwe mutusanga nga tuli mu myaka 65 Teriba Doggo, omuntu oba wamutendeka n'akutegeera. So the notion of witchcraft actually bw'okyogeddeko wano netandika kirowoozaako tulina abantu abamu like some guys even not even so old, but the woman akubalira the time to rest, naye babeera bagenze mu disco n'amugamba naye gwe omanyi you have a presentation tomorrow. Omukazi out this late. Because ekimwogeza ebyo, she's a help and a vision holder. Bw'otakola presentation eno ddiru tegenda kugguka. Ate ne baze abamuwuliriza olw'ensonga talina muntu talina feed emubuulira kituufu. Mukyala we atuuka ekiseera nga byagamba tekikyali nti taagala kukulumya, akubuulira amazima agaliwo nti kino kigenda kukulumya, kino kigenda kukumenya, zino zimalaya zikuwugudde, naye ojja kuzuukuka one day. You'll wake up. Tulina gayi waffe yali yalwala nga nervous system ye eri a bit weak, naye ng'alina ebintu by'abeera alina okukola. Talina stretching nnyo, talina kusanyuka nnyo biki. Kati nga most times tuba naye emboozi bebe etambula balaba asesenja ali ape n'asooka ojje katini wanaga mukazi ansumbuwa. Netugayo omukazi twekire until after some time one day guy n'afuna yafuna seizure. Kati naga ntemufaayo n'amuteekaawo n'amuyiwako mpolampola amazzi n'amuyisaako ekiwero biki gayi n'adda engulu. Kati omukazi waatunnyonnyolera nti ono talina kusanyuka nnyo, talina kunyiiga nnyo, y'ensonga waaki mmwe muyomba nga mulaba mugamba aveewo owe mutandika okukaya n'amaanyi yo Arsenal zikutte akati ne mwasooka ojje mba mujjawo wano ye kushoni eyo asooka akole ki. Naye kati ffe nga tulowooza omukazi oba afuga bufuzi musajja. No, kiba nti omusajja ono yalaga omukyalo ono obwetaavu bwe nti obulamu bwange bufaanana bwe. So this guy can live over 70 years with this kind of wife, seizures, with this kind of wife, mchala we yabeerawo because the primary caregiver was taught, and she can only give you that if you taught her right. So mu byonna byentegedde Teriba Doggo. Si Doggo. Omusajja Katonda kasita akuyamba n'ofuna omukyala ali teachable, buli ky'omuwa kizza amagoba. Wamma bye bino ebiwala bye tulaba kimu bibiri kireese juice,
kirese fruits naye cholesterol wo alinya waliwo kano waliwo olumu twagenda ku mbaga emunyonyaawo tutudde abantu ne basituka okugenda okuleeta emmere nze ne sigala ntudde kyala Kyamagero n'agenda ku layini y'emmere n'aleeta emmere n'abagamba ne juice anywa bw'ati ne bamuleeta n'asooka n'amunywako n'abagamba ono akaatuuka mwamutaddemu biki muleeta amazzi gayi wange yaliwo n'angamba lwaki tosimba mmere Kyamagero lwaki omukazi omuyisa bw'otyo kyala wange n'amugamba nze nga simulinaako nga sikiina mbuzi n'agamba mwami wange mumanyi abagenda ku layini okwo ne bye bamuganye okulya yandibiridde because nali naakava mu sajjare nga nina particular foods esiina kulya naye ng'ate mpulira nzikureevinga nnyo mwaye mukanteere omusawo agambye tonywa sukaali naye bw'ogambye mu kacupa kano nteeramu sprite gabenga amazzi n'onywa sukaali n'avaako ne tuwunzikira mu ambulance but that can only come because mukyala wange ali teachable n'omwami yenna omukyala abanga ali teachable Katonda n'akuyamba n'omufuna Teriba Doggo by the way ye abeera yategeera omuntu we ng'ate alaba wala so kikwetaagisa embala etali ya bulijjo emibiri gino egibatutte leero n'okwagala okubeera n'abawala oba abaagalwa be bayita ba trophy partners nti bannange yafunye omusajja muwanvu bw'ati muddugavu waakatakketakke ayambala engoye ne zimunyumira ebirenze ebyo si bikozi ebirenze ebyo ebimu si bikulembeze ebirenze ebyo bibala nnyo ssente z'abannyinaffe si bikozi bayita trophy partners nti bwe kyambala essuuti n'agenda nakyo ku pate yonna buli bagala nti bannange eyo fiiru gy'afuna Jessica yafunye ekisajja bannaye naye ng'ekisajja ekyo Jessica amaziga gaalimu ewaka tekyagala kukola buli kaseera kimugamba nze oba tonjagala ngenda ate biira kye bikola n'amalako enviiri n'asiiga mu ddaayi bwe bityo n'omubuuza kati enviiri omalako zaki n'osiiga mu ddaayi kati tulinawo sitooka ey'ebirenzi bwe bityo ne tubeera ne sitooka y'abasajja nga for them they are just nice buli mukazi kyasaba kyamuwa njagala kino n'akimuwa njagala kino amateeka agafuga omusajja kukwatamu omukazi tolina muwa buli kyayoya buli kyayoya onoobimalayo emmeme y'omukazi tejjula bwe mba nga namuwadde emitwalo 4 jjo n'agiteekamu amafuta mu motoka mutyaba bw'amusanga n'amu emitwalo 5 mutyaba y'aba aliko y'abeera ow'emeka ow'etaano namuwadde ameka 4 kati ogenda kusatisfyinga omuntu bw'atyo kiri kitonde kikazi kiriwo kuweebwa kitegeeza oteeka okustructuringa ddi lw'okiwa era butya bw'okiwa buli bagamba twetaaga kino mu mperisiti bino byaki nga sibitegeera bino bikola bitya bino mubye kali waliwo lumu edda nga mukyala wange oyo twakabeera naye sukaali yaggwawo ne ngenda ne nfuna ekikebe kyali kya tofi ebibeera transparent nga biko ekisaanikira kya bbulu nga tukyabeera eyo mu double room ne mugamba okuva leero sukaali tugenda mmuteeka mu kino n'angamba lwaki ne mugamba nedda tuteeke mu kino bwe yaddamu okuŋŋamba sukaali nti yaweddewo ne mugamba naye buli gyakendeera tomulaba gwe toyagala sukaali asooke kuggwawo atuuka wakati tongwako leero nkyemwami Kyamagero sukaali aweddewo nafuna ekikopo mwe tuteeka sukaali ng'omulaba nti akola ki akendeera kati oŋŋamba leero nti yaweddewo nsula maya tunywe omukalu mwezi mulamba ekyo ne bakitegeera kati baba nga atuuka wakati nga bakulaani yo gwe gy'okola tunuulira bye weetaaga wano otandika okuba pulaani tonsuulako bintu bimpe nga bulawo wiikisi 2 siina ssente zakwera buli kaseera kukuwa kale kitegeeza gwe tokola kameeza kuki akameeza kaaliwo mu biro 2 nga basajja bagenze mu ntalo omulembe gwe tulina insurance nti omwana osobola omusa ku medical insurance ku educational insurance omukyala n'omufunira emmotoka esookerwako rakitiisira wuumu n'omukwera service n'atambulira omwo
ate era n'omuyigiriza n'omugamba nti tosukkanga speed 8 motoka awula Kyamagero naye kabulesi wuliriza these are the facts ate omukazi baavuga motoka etasukka speed 8 tokkirizibwa kusukka speed 8 amazima ge gano eggwanga mwe tuli tulina ambulance ntono blood bank bulina kubagamba twetaaga omusaayi teguliiyo kati bw'onoovugisa ekimama n'ogwa mu kabenje chansi z'okukutaasa ntono okitegedde kyakubiri emmotoka ne bw'ogivuga n'oyisa speed 8 n'ovuga speed 20 omuntu avuga speed 8 mugenda kutuukira ku budde bwe bumu wawano oyo physics genda omusomo ojja mulaba bw'osimbula ku speed ng'ovuga speed 10 oba 40 nze nenzija nga ndi consistent ku speed 8 natuukira ku budde bwe bumu kati ogenda ku risikinga mu nsi erina ambulance entono erina emergency services entono erina n'omusaayi omutono gw'ovugisa ekimama tekigenda kusoboka so muteeketeeke mutendeke mutegeke buli mukyala wo bw'abeera ng'afuna ebyo abaana banguwa okutegeka your kids are a clear representation of your leadership style at your home bw'obanga oli taata nga weesuulirayo gwa Nagamba omanyi abange nabagoba mu events z'okusomereza weekend nagenda kusomera eyo n'ennyomba ne mbagamba saagala kuddamu kuwulira mwana wange amuyita mu events za weekend mulina Monday ku Friday wemba kyamusobola kuteekayo zino sports simanyi MDD between Monday and Friday owange ku weekend taliiko because ngenda kuba naye ddi ku Saturday lwe nina okubeera naye mulambike mutegeke n'omutegeka ku Sunday tugende tusabe tukomewo ku Sunday tuvudde mu kusaba neebake mubazanye ne banne ku Monday akomewo ng'ali fresh ne mututte Monday ku Saturday simanyi mulinayo coaching simanyi mulinayo owange we mubanga events ze mulina ku ssomero tezikoma ku Friday mu mujemu oh Mr. Kyamagero you see no I need my 2 days with my children. Yeah, that's right. Kati obuzibu bwe tulina abazadde abeesuirayo ogwa Nagamba abazaala because of vibes and mashallah. Kati ku weekend bo bakikwata bukwasaka eno weekend junior alinayo gundi tugenda kubuukabuuka because it's vibes and mashallah ne bajja kweraga. Ekigamba vibes and mashallah bintu bya masanyu mafandali feel good bye balimu malidadi bye batambuliramu kati nze abange Monday ku Friday wemba mulinayo sports day buli kimu mu kinyigo omwo ezo ennaku 5 ze mulina owange takola coaching owange tabeera ku weekend gundi ku ssomero ezo ennaku 2 za kuba naye so bw'obanga oli muzadde nga ddala kyogoba okiraba ezo ennaku 2 si nnene faayo beera n'abaana bo tuula n'abaana bo gw'omusajja ali ku program eno funa obudde otuule ne mukyala wo obeeko by'omuyigiriza mugambye nzize nkulaba okola ebintu bino ne kino si kituufu maka muno siddamu kiraba tooni yo ng'oyogera si yakusaba nti mbadde nsaba nedda you're offering leadership mu magye balina gye bayita commanding language toka ne mmaka eno ebeeramu mukyala we ateekwa okumanya nti kati ono ayogera kabona wange ono ayogera taata ono ayogera mwami ono ayogera mukulembeze bw'aba nti kati wano ayingidde beast mode wano agenda kuyuza amanya engeri gy'agenda okukulumba naye waliwo abalina ebikazi ebiri eyo kimpi kyagejja kiina engalo eringa sausage we gikusongamu higwe waliwo ebintu mu Katonda nnyambanga bannange ebyo gifingazi nze tolina kyoyinza kunkola olugalo terujja beero ti gwe n'omugamba waki onsonzamu ka half finger kyokka ng'alumazeeyo bantu so bwana Kasuku nga tumaliriza abaami b'omulembe guno I think we need to go back twekube mu mutima why are we marrying
kyekisooka because twayingidde omulembe twayogerako wano naawe emyaka etaano emabega ne nkugamba kye bayita child free movement omulembe gugenda kujja nga abantu tebaagala kuzaala mabega kawo nalaba omuwala agamba yasala ensekeze olina agamba sagala baana waliwo yampereza clip eyo naŋŋamba okimanyi walaba ebintu bino because we study trends mu social research tusoma trends and behaviors ez'abantu baffe so gwe toddanga awo n'olowooza nti mukyala we agenda kufuuka kyali nga tomuwadde budde omukyala yenna ateeka okuba nga osobola omutuuza n'obaako ky'omuyigiriza n'omugamba ekyo tebakikola bwe batyo ekyo siddamu okiraba ng'okikoze bwotyo oba olumu n'akuleetera ekino omugamba ani afumbye ebintu bye olumu abasajja tucommunicatinga mu mmere n'obuuza ani yafumbye nti pulosi ye yafumbye n'osituka n'ovaawo namanya pulosi bw'afumba omukulu talya era naye adde pulosi wafumbye biki era agenda okulyamu bw'ati ng'agamba wataddemu kootimiiru talya kootimiiru but the communication is there was a gap of supervision tebampa bintu by'otaliddeeko eyo so okujjawo ekyo abaami temumanyira nnyo bakyala bammwe muli bakulembeze buli bw'obeera omukulembeze wateeka okubeerawo mystery around you nti toli accessible as it should be mukyala wange ndaba buli lunaku naye alina ebintu byataŋŋamba buli lunaku n'asooka akipulaningira emyezi egi ng'anoonya bw'akireeta why because tamanyi ŋŋenda kifuna ntya naye zino embaki ze mugenze ze mujja ku tiktok ezinyeenya ebibuno najja nagayenze nakimugambye kimutuulemu yamanyi akagato kamutuuse so ebintu bino biva nnyo ku bantu nti ekisooka olumu tubeera abavubuka tukola ebyamaanyi g'ekivubuka ne tulowooza nti tetwetaaga bantu munaye Kasuku bw'oweza emyaka 3 kizibu okukola emikwano emipya it is hard to make friends after 30 years gitandika kendeera so omwami yenna ng'ali ku leve eyo alina okutandika okuzimba omukwano ogugenda okuwangaala naye mu maka mukyala wo n'atandika okujja ng'afuuka mukwano gwo munnange w'otegeera abafumo nti ba mukwano bageya tumanyi okubeera ku mukolo n'erinda ne tubwatuka ne tuseka nga tetwogedde bwe mutuuka ku leve eyo muba mwetegeera nti mubeera ne mu bantu oli najjo babuuza ne mwetunuulira muti waliwo gayi bamuyitanga Cabs Haloha omujjukira Cabs twakwatagana nnyo nze Larry Cabs ekintu ekyo ennaku zino nkirina ne Anwar Katambo ow'Okwen TV nti tusobola okulaba embeera yemu ne tubwatuka ne tuseka abafumbo batuuka nnyo ku leve eyo nti basobola okwetunuulira ne bawulira buwulizi ne babwatuka ne baseka nga teboogedde because beewa obudde okutuuka ku sseeryo so mufune obudde mwogerezeganye ekyokubiri teri musajja agenda kwagala kusinga balo because byonna abasajja abali ebweru bye bakwagalako babikwagalako lwakubanga balo n'omusajja omanyi tugane tufuluma eno ngo bagawo omusajja afaanana bulungi nze era Kasuku ekyo naye nga omukyala we amaanyi gaakuteekamu they don't understand it olumu amaanyi omukyala nno gaakuteekamu tegabeera nti agenda kukukuuta oba naye there is emotional support olumu tudde ewaka ng'ekyamazima tukooye there are days when nva mu sessions nga nva counseling abantu and all I need is a hug yennyini n'aŋŋamba laptops tuziggalewo n'agamba abaana taata mwagenda kwebaka akooye because amanyi so nga tonnatandika kukyawa mulamu wo nti yaloga muganda wo njagala otegere nti mulamu wo yafuba nnyo okusomesebwa era mulamu wamwe byabakola muganda wamwe byeyamutendeka because kati yateekawo boundary gye mutasobola kusoomooza emboozi tebankadde nga siggwaginyumya awangaali Ssaabasajja amina tweyanziza gye tweyanziza amina I hope you guys speak a leaf or two. Kyamagero is a very, very, very hard to come by man. Oyinza okuddamu okuwulira leero ng'ali Australia
But I'm glad every time he comes around, he rings me, asks me, yeah, what's up? And yeah, we touch base and we have these honest and comfortable conversations. So pick a leaf, modify. It's never too late. Lockdown yatusomesa ekintu kimu abatakitegeera bulungi that mukyala wo yonna abaana is what you have. It is your biggest at the end of the day. Buli omu abeera anoonya survival. Naye bano abakwetoolodde be bagenda otegeera ne maama wo tajja mmanya nti mwasuze enjala. Naye bano be bajja okikola ki? Okitegeera. So the faster you learn how to bond, to shift things. Oleme tuuke no myaka 5 ate odimandinga ebintu bino nga tebikyasobola kujja kuba tebyaliwo. Olina okweyubula ne mukyalawo. Naye n'ekirala kyenja okwongereza ku ekyo, not everyone is designed to be married. Ekyo mutyaba njagala okitegeere ne banno. Si buli omu nti ateekeddwa okufumbiza oba okufumbirwa. Marriage is not for the weak-hearted. Obufumbo, it is where you start to compromise naye ng'olina. Marriage will challenge your patience. Marriage egenda kulaga nti tolina kyomanyi. Osobola okuba ng'oli administrator mulungi nnyo eno mu public, naye n'otuuka ewaka obufumbo ne bukufuula tengerere. It is something you must invest in every day. Yenjawulo yakyo. Because obeera okizimba. Nange kati wano wendi. Obufumbo bwange nkyabuzimba. Tebuggwa kuzimba. Tebuggwa kuzimba. It's a continuous process. Nzijukira omugenzi Apollo Nsibambi. May he so rest in peace. Mwaba wa speech e Namirembe awo. Mu kooti ye nga yeerabidde speech ye wait. Kono omukyalo ono atali Robina ne Esther. N'agamba Eseza speech ate saagyerabiddeyo. Mukyalo we najja n'agimugjamu naga Eseza, what will I do without you? Sifala. Amabba bbanyi gano gajja because aba yamutegeera. Era emboozi eno gye tunyumizza egenda kunyiiza nnyo when you're not a marriage material. Ojaganze bannange. Egenda kutama nnyo bw'oba tewakulira mu maka gaakuteekateeka kufuuka ekyo. Egenda kunyiiza nnyo bw'oba wayita mu heartbreak n'otagiprocessinga gitegeera. Era mu comment section ogenda kwogeza busungu. Abantu nga mmwe tukkiriza tuwangaala nammwe. But there is a chance to redeem yourself. Byebyo kale. Until next time, mubeere bulungi. Mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista bibiya mu detergent. Waliwo wanagambye emboola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.